nakikuba bukubi ne bakikuba ate nabali ne bakirinya kati bali eri abamu upcut nakikuba mu lubuto ne kikkala ono nakikuba ene bwe batene kike kisula ku ttaka nabba ekizosi ya peach nenjiteeka mu kikutiya nenjitwala nenjitunda mu nnagu kunogola kakasawo tomanya nawa gye nkwata kuba ngambako nti no taata wange ye Yesu era abataata bangi kakati nali ntambula omyayi nansalako nankwata mu bulago bwati nagamba leeta ebyaffe gwe leeta ebyaffe basukka naye bakasukaali alamusizaako nnyo abampuliriza n'abandaba amanya gange nze tumwebaze Daniel amanya gange nze tumwebaze Daniel oba Saint Daniel ku MR Live kwe tuli oba Metani Kurabongo Live sinziridde waneeno Kurabongo Charity Foundation nate era okunyumyamu n'emikwano gyange waneeno olunaku lwaleero tugenda kwogera ku nnaku ezatusinga tubeerera embi ku street lunaku kyolwasinga tunyumirayo lunaku kirwe nasooka okubba kikolobero kikye kufe waneeno kye nali nkoze neŋamba kino kyonkikoze era njagala Mukama nsonyiwe twogere ku byali bisinga otunyiiza twogere ku bantu abali ku street abaali basinga otunyumira abaali batunyiiza n'abatuyigiriza embeera embi kwegamba ebintu bwe bityo ngenda tandika ne muganda wange amanya go gwanisebo nze Nganda John ate gwe ssebo Elijah Simwe Joel Elijah Simwe Joel oli muki simanyi bagamba ndi muganda bagamba oli muganda nze erinnya lye ly'ekika ye gwani sirimanyi gwani Elijah Simwe Joel Elijah Asimwe Elijah ly'eryeddiini Asimwe lya kika ate Asimwe Munyankole oba Munyarwanda oba Mukiga oba Munyarwanda yogwa tonakitegeera nze sigweyo ogwawa bagamba ngwa mu Baganda weddira ki neddira Mbogo weddira Mbogo okimanyi obeera kojja wange tonsasa ate sikusesa nze simanyi kye neddira oba neddira kamyu simanyi ono kojja wange olw'ensonga maama wange yeddira ki maama wange yeddira Mbogo ate naye yeddira Mbogo maama we yeddira Mbogo maama wange yeddira Mbogo bamuyita Nanyanzi Scovia gwani simanyi yabeera atya nga yeddira Mbogo okitegedde obeera otya nga weddira Mbogo ng'ate tasobola kugamba nti nze gundi ku linnya lyange ery'ekika tegedde Mbogo kati nze baŋŋamba neddira Mbogo maama we yagamba weddira Mbogo ate era yaŋŋamba nti nno yenna asinga okuntaataaganya nti no neddira kino nti nabeera nimba abeera akulimba ate ne maama naye asaagisaamu kuba ngambako nti no taata wange ye Yesu n'amala naŋŋamba alimba yagambako muno taata we ye Yesu namala n'agamba asaaga amanyi kyoba naawe yali asaaga okugamba ekyo okakasa otya anti yali serious yali alaga ali serious ogambye maama we yali akusaagisasaagisa yansaagisako nti no taata wange ye Jesus kitaawe ye Jesus yaŋŋamba nemala nemugamba nti waliwo abaana bambuuza nti wamala taata beera ije yani
nembagamba taata wange Jesus mugenda mubuuze maama n'agenda n'abagamba maama n'agamba taata we Jesus namaana ngamba asaaga. Kakati Elijah igwe pozi mbadde nkugamba ki wadde ngamba Elijah igwe okomye. Tata yamugamba nti oba mama ye Yesu obadde naye nga tubadde tugenda ku nsonga. Kakati Elijah taata wamanya ge yaani? Taata wange bangamba ye Baluku, simanyi oba Baluku simanyi oba ani. Baluku nina abataata bangi bangamba nti no nina mukwaya nina taata gweta mukwaya. So tubulira amanya gabataatawo bonna ogambye olina kitegeeza obwezaamu n'ekikumi. Ekikumi sikiweza. Tugambe asooka Baluku Wire Namukwaya si Munamukwaya. Mukwaya Sinamukwaya. Abo basatu. Basatu bokka bemanyi. Nombuuza amanya gaabwe ag'okubiri. Sijja kulimba. Ag'okubiri. Sijja kulimba kubona. Elijah nzijukira lumu nali nyumyamu naawe nga tukubamu akaboozi bataata be tuyina. Nze nenkugamba nyina taata wange gwe bayita Isaac nenkubuulira nti nyina taata wange nzaalira ddala bamuyita Walyendo Abudu. Kati gwe noŋŋamba muno wayinayo taata wo nga bamuyita taata oli oweki? Lonzo yali muwa nti no taata asinga lumonde. Ate gwe wayina bataata bameka? Nze nalina taata omukale wokubiri. Kale ngambe nalina babiri anzaalira ddala n'atanzaalira ddala. Ate bamaama? Mama bo nalina bangi. Wayina bangi? Bemanyi amanya ne besumanyi. So tuweyo amanya kuba omanyi. Ate kati bemanyi balinga 7 awo naye ate n'amanya gaabwe sikyagajjukira abamu. Kati alimu Jessica, Aneti, Namukwaya. Ate ono agaye oweye Mukwaya kitegeeza mwe mwana ekobanyidde mwagala kunnimba. Ono aŋŋambye mulabika no mwagala kwekobana yo yeyabbe eya taata wange. Kugwe nono kugwe. Ati waliwo Namukwaya ne Mukwaya kitegeeza oba ekisobola bbanga gundi yeddira yemu naye lwaki byonna byonna bigwayo Mukwaya? Lwaki byonna byonna bigwayo ya? Mu N yesooka ane no M yesooka. Namukwaya N ogijjako no N jojjako nesigala Mukwaya. Nkubuuze kati kugwe nono ani mutuufu? Nze mutuufu. Nze mutuufu. Wena muli batuufu. Kaŋŋendera awo naye bwe weeyongerayo era n'ogamba n'omulala baali bamuyita Asiimwe. Awo ngenda manya nti no nnimba tugende. Kati waliyo ne mama, waliyo ne Aneti, waliyo ne mama Francis. Kati bangi mwana bemanyi naye nga bamanyi feesi nti kale yaliko maama wange naye nga simanyi linnya lye. Kati tusobola beera ne maama wo nga takumanyi linnya. Nze kagambe kati stepmother wo najja n'amalawo wiiki. Botugambye be bamaama bo oba ba stepmother bo? Stepmother. Kati kigamba nono bonna bamugambye be ataatawo. Nina ne step sister. Olina ne step sister? Gwe bantu wali wajjajja. Kati nze nkubuulire nze mutaata wange maama yatuzaala abaana babiri fekka. N'agenda mu famire endala n'azaalayo omu, n'agenda mu ndala n'azaalayo babiri, n'agenda mu ndala n'azaalayo omu. Akati namuleka ayinayo ogu. Nze maama wange ekibuuzo bonna obamanya amanya? Baganda bange? Bonna. Bataata? Baganda abo saagala. Baganda bange? Bonna nze mbamanya amanya. Okerabira amanya ga maama wange
amanya ga basisita bange we wali awo obuzibu nze okugerabira tegasobola. Tetugamba nti no Joy, peace, patience. Nedda. Nyinayo sibamanyi bona amanya gaabwe ga kikandeka. Nyina Favor, nyina Patricia, Favor, ne Hope, ne Hope, David Toseka. Nedda sogera bakusomero njogera kuba sister bange. Ate temunyiiza nedda mwenganzikiriza onagambye oye bamuyita nze nyina sister wange omuto asemberayo ddala gwe nalekayo gwe bayita Hope. Nedda waliyo ne Kirabo, waliyo ne Favor, waliyo ne Patricia. Kirabo siye gifuti. Okimanyi tulina gifuti ku ssomero. Gifuti naye gyali kati olowooza waliwo gwe boogera mu Luganda kannaveeyo wava waliwo gwe baatuuma Kirabo nga ate eri mulirwano waliwo gifuti kitegeeza bamanyi obatuuma ono n'amutuma mu Luganda n'amutuma mu Luganda. Kakati mwe mulindeeko mulowooza nze gwe weeka asimu aliyo weeka mu nsi muno. Olowooza nze Kadani aliyo mu nsi muno nomanyi badani benaakalaba ye gwe weeka era gyaliyo mu nsi muno. Nina ne gwe nalaba Dani nga bamuyita mu TV. Bali ngero lyerabidde David yayogedde ndeka David badde nkugamba nina gwe nalaba mu TV. Ne betubiveemu tubive ze nange olaba ze nalikaawo nga buli omu maama wange yatuzaala mutato tuli ana 7 ne buli mutato ogwo buli omu maama buli omu bamuzaala kutata ogu ne bazaana oliwuwe ate gwe kitegeeza ffenna we tuli wano eno tulina engeri gye tukonnekitingamu. Nze maama wange ife yatuzaala babiri n'agenda mu famire endala naye n'azaalayo babiri, n'agenda mu ndala n'azaalayo omu, n'agenda ne mu ndala n'azaalayo omu. Obuuza ekibuuzo tosoose togamba taatawo nti naye yagenda. Ngambye maama wange. Ogwasoose? Obadde ki? Nze nagambye amanya g'abataata be naggambako. Kale. Kaakati nina ekibuuzo kyono. Nkulaba oyagala tulimba nti no buli omu olina taatawo naye nga buli omu alina omwana we kati nkubuuzayo ekibuuzo awo bonna bali ba Luganda. Kiri kiti nga gwe onaabeera ng'olina maama wo ne maama wo oyo kati gwe taatawo mulala n'owange mulala n'owoono mulala n'owooli mulala osegedde nga buli omu alina taatawo naye nga maama ali atya. Kamba yambeko kiringa bw'olaba nti nno sente bw'ozitwala ku dduuka ow'edduuka oyo aziddiza omulala nga balansi, owa balansi oyo n'azitwala ku dduuka ne bazimuwamu switi, oyo gwe baziwadde mu switi n'aziwa ekimotoka kya switi. Okitegedde kati naye bw'atyo bw'atambula n'agenda n'azaalayo omulala mu famire endala ye nga nange bwe mbagambyeko. Mufame katatera wono ye yali azaala babiri nenzange yali azaala omu teri n'omugwali toli n'omuti ate ono muganda wange wakuluse kuba nange ntirawo ne ŋŋamba singa nalina muganda wange nandibadde n'oyo nga ne bwemba ŋŋanda wanvaawo naye wendagawo naye buli omu taataye mulala maama oli omu ate maama naye tali ku bonna na bonna kuba kati abeerako n'abaana babiri bonna kufe bwenna 7 kitegeeza 5 bonna baliwo wa buli omu. Kaakati tudde ku mulamwa igwe bwe wava ewaka nze bwe nava ewaka
natambuza bigere igweraja bwave waka wakulota walinyawo basi walinyawo nyonyi biwane kagere ate gwe nze najira ku taxi wajira ku taxi bwe wajira ku taxi lunaku kyo olwasinga okubeerera olubi olunaku olwasinga okumbeerera olubi nga wena wakajja anakajja kale zonna zasinga nezisoka wiiki eyo sooka neyaddako zaali mbi wanalinga ekyogula ofuna kitono tonabimanyira omanje kulya kawunga olina lya kagaati na munanansi ati okola 10,000 era lugula tojagula Rolex tojagula kikomando tolina kyakuliirawo omanje byamukyalo nti wali ekikomando kyemeka kyebitaano kiri kyalwasa ate nolunaku olulala nagenda bwenkana nobwomukyalo bwebitaano kiraba katate olunaku gwe nasooka nengendayo nagenda nensanga nga nnamu ekido nga kangende nfe chapati nembayo ebitaano bampe chapati nigagisalamu wakati na ati awo nali kyali mudongo omusite okibaja kyo bakinkolako nagenda bulungi kiro njagala kufuna kyendyako ndyoke neebake nginjala ennuma nga nsigaza 5 ebitaano ebirala mbikubye ensawo neŋŋamba bampe ekikomando ngenda mulaba nga salama kwatenda nga njagala kulya nnamba yayagala kumusalamu wakati ye bweyasalamu wakati nange nengulamu ennamba gwe kyokola omugamba bugambi salira ekikomando kya kido okiteekemu supu nga mungi kyomugamba ekyo nakyo era supu ajja kuteekeramu nti ndikwa supu agera mugere kati omugamba teekamu supu awerako teekemu emboga kati jjukira n'emboga nazo zikusitoyamu kakati gwe wamanyira otya street eraija street kati natandika nenfuna mikwano gyange nga njagala nnyo okola emikwano gyange era we nafuna emikwano gyange egyo buli kimu kyali kitambula oke naye ate sawa yatuuka twali basatu sawa yatuuka omu n'atubulako netumunyonya nga tetumulaba kati nga tusigadde babiri ate kati gwendi naye tosobola kugira tosobola mugamba kintu nakikola neŋŋamba ono kasooke tukyankalene oli aliokadde dene awo twegatte nga tulinda oli ono nga janzuukusa naŋŋamba nti nno kyali waffe akomyewo oyo kyali waffe bali bamuyita Emma weyajja n'atugamba nti no balinnya baasi nga balina gye babatwala nangawo bimanye byokustuti program zibeerawo n'agamba nti no newaabwe ne bamujja ku takisi ye n'agenda ewaabwe nagira namala n'akomawo era ajja n'otulimba yagenda wa yagenda ewaabwe n'ekyalo kyabwe teyakiŋŋamba kati nkulimba entya kakati bwe yatuuka ewaabwe n'ajja nti nakomerawo awo wenyini yagamba taatawe nti nayagala kuddayoko eno ajamala dde taatawe n'amukkiriza nadda kati awo mbeera mbalimbye obeera totulimbye kakati nze ekisegedde ogambye yatuuka nagamba taatawe ate njagala yatuukayo sawa mmeka ensawa teyaziŋŋamba naye yatuukayo sinti yagambirawo taata wadde nedda yamalanga omwezi oba wiiki n'akomawo n'agamba kati njagala kudda taatawe namuwa transpoti namugamba kwata transpoti nadda neno nakutuusa no nakomyawo nti amuwa kuba yali tayambadde nga ate yadda nga ayambadde engatto musooke mulindeko wagambye yali yagenda mu puroguramu segeza yali asobola okufuna puroguramu engatto nga bwe bamanyi bagaba buliki bagaba engoye engatto bwe bityo ali mu puroguramu yagamba teyatuukayo
kati awo bamukomya mukubo n'agamba nze nviramu waneno. Yagamba nti no yene ewaabwe ne bamugyamu. Kakati nze ogambye yalinya taxi. Yagendera mu taxi. Bwe yatuuka mu gundi eyali abatwala n'agamba omwana n'agamba nti nno olwana ewaabwe. Ne bayimiriza basi ne bayimiriza taxi ye n'afuluma. Ekisoboka. Kale siganyi kale kikkirizika. Kakati nze okumanyira street okukakasa nti no street mbi ebyaddala. Nali ndi awo. Omanyi nze nateranga okukwatanga ganena amanda ganeno ge bateeka mu radio jukira gabeerako obuumu obwo nga njagala obutunda. Kakati nga nze mbwasa nembujjako nembukuba ensawo nga nyina ekipale kyange kati nga bwe mba ntambula bubeera bukaaba. Kakati nali ntambula omyayi nansalako nankwata mu bulago bwati nagamba leeta ebyaffe gwe leeta ebyaffe nga ate nze ebyamwe byennyina biki ne wabaawo omusajja ajja naye yali wa ku street najjanaga gwe dogo muleke talina ssente dogo yakajja muleke ne bandeka. Kakati inze nemberako nga nze njiriba ebyange. Kakati lunaku lumu ndaba mukwano gwange mu paaka eyo wali eyo paaka oba paaka enkadde mu paaka enkadde nali eno waggulu eno taxis ezonoonese gye bazikanikira eyo nali eyo ngenda olengera eri nga wali omuyaya anogodde naye nga bo yadduka ate gwe era gye wali onogoddeko kubanze nze okunogola nze sinagogula ku street sinagogula sibbangako naye ewaka kinzikiza nali nkikozeeko ekyo. Wabbanga ki kubuulire maama ndeka okukola emirimu sigikola naye wabula nsooka kulya mu mimonde girimu kyokka tebannagimpaako. Kakati bwe yakwata kiki ekyaliwo nga kutte yakubamu kibooko oba ate gwe obadde olowooza yankola ki? Kakati gwe ku street tobbangako naye mukunzi bakwata kisooka ate tebansangangako awo ne baŋŋamba nti nno weekebere. Ate gwe nze nasingirajo nze waka nabbangako kati kale nabba asooka nenziba akasukaali nga kwoza bintu kwata omukebe nensonako jikeezi nenzikuba mukama kati nga soogera nyoza ebintu ejiko bizi genda okugwamu nga mmaze k'ebintu kiraba nekula tandika naye saakwatako munva kiki kyenyagamba ate ku olimbye saakwatako munva naye awula nabba ku ssente kyekakasa nali nkyalwa jjajja sawa ziri nabba ku ssente akagambako sawa ziri wakajjawa sawa ziri enjala yali ennuma nenfuna emmere sawa ziri nabbako ku ssente za jjajja sawa ziri nafuka sawa ziri wamujjawa sawa ziri napepeta abaana sawa ziri ennaku ziri kale tugabe ennaku ziri kyekitegeeza ennaku ziri zayita mbadde manyi sawa ziri nga sawa ze simanyi na ssente mwana esaawa nejjusa ngamba singana kati nazibba sawa zino nga ndi wano nandifunyewo ekyama kuba nakwatako sente nensanga juka twalina edduuka jjajja yali alina edduuka nenkwatako kwa sente nenteeka mu nsawo nengendayo ku luguudo nendya ebyokulya nendya Rolex ginayo nalyako 10,000 jjajja nansanga nagamba leeta ssente nenzimugjayo nenzimuterawo nanguzeeko ekyokuzanyisa eki kimu kaali kamotoka kali kamotoka kenagulako nengenda kati jjajja nagamba sente wazijjeewa nemugamba nazijjaawo. Kakati John tokwatangako muyaye kujiriwa n'omugamba wepepete oba topepetangako? Nze napepetako kale nze nga nze naye sipepetangako nga ndi omu kuba benali nga mpepeta baali bansinga amaanyi emirundi 10 kati nga mpepeta nzekka nga bemanyi be balinamu ku ssente kati bwe nampepeta nzekka ajja kunkuba
kati nalina abataano bange balinga 7 nze nga ngenda nekwata wende tayi bakwata we bati kati nekufunyira we bati bweyagala ofunyanga bakuba segeze bakuba olina okwepepeta ojjamusente kati nakikola kuba nga lutu 6 nga nsanga omudongo ne mugamba leta ku sente kati lumu nasanga kizolo ne kinkuba wannange balinga tebantasiza kyali awo nga kiziruziro kanange nakikwata ate batugamba tetukuba abantu bakomanda bajatula nakikuba bukubi ne bakikuba ate nabali ne bakirinya kati bali eri abamu nakikuba mu lubuto ekyo nekikala ono nakikuba ene bwe bati ene kike kisula ku ttaka nekitulako nekikuba ne bangamba muveeko ne tugende waggulu eyo bakomanda ne bamugjawo kati segeza bali eri bamutwala kati bwe bamugjawo ne batandika nga beesalako mpola bali nti ate ono yakoze musango bamukwatirawo tebamuleka saa kati netuka abamu ne babatwala kuomu abamu ne babatwala wa abamu ne bagamba kati nze nzizeyo waka nga netusigala nga tuweze nga 6 awo nesigalawo nga 5 3 kakati tolako mpola ate kati awo nesene netandika kati neŋŋamba akisidayo mawenje kwa sawa ezo nali sikyakola nga manyi sikasawe mbwe bati kisango ira mu kisendera nze sibaawo ku simu nakwata kujja sinegamba gweta ku sente otegedde otya nti ntino twetaaga tugamba kino tubangako ku simu gibyeko anti gati gomanyi teri omuntu gosobola pepeta ategeera nga talinamu ku simu era kyegeza abeeramu n'essimu kati wendeka essimu kuba nalina abali eri nga bo bagamba nesimu tugitwale nze ate kikanze ali alina okupepeta nti bali eri nga bo bakuba bukubi wokola amazoleyogo noleeta amawaazo bagijja wagitwala kategeeza nzi nga nze nnumba bulumbi bw'okuba nga bakuba kakati nze naliwo nga kanyeebwa kati nga babanga abatezenzi tebakubako amairo ne gavaamu jasi oli yankubako mu lubuto ekyo kyegambye ekisiro kyankuba nekinkuba akaba nekisanga nekikwata etayi nekikuba mu lubuto nekikutama nakikuba nekigakutaka nenkitwala nekikubako nga 2 ne bangamba kiveeko nze ekintu kyenabbako ne ŋŋamba ebyaddala kino kyo nkibbidde na mu maaso ga kamera nabba ekizoosi ya piki nenjiteeka mu kikutiya nenjitwala nenjitunda mu nnagu eboyi enjala yenuma ebyaddala era namayiza okubba nengenda nenjitunda ne bampa 10,000 zange 3 nga bakubba banziba nze kasita nfuna esente z'okulya sente zirimu naye gwe kuba nze sente gye nabbako ekyo ninga leero nzibye nabba nakwamu nabba engatto nasanga nga bayiye engatto saidi zino batiddewo emaali mu maali omwo nga mulimu engatto nenziraba ekibokisi kiramba nateeka mbuteesi nti nefula tadde kutyawe nti nsindika busindisi nekibokisi nekisindikiramu ekwereka tukebere temuli ngatto zaffe kebera kungulu kumbe kyekyasoose kati akebera bati ate muligenda naye nkisiba bulungi neneetikana empita neeri wali niŋŋenda kakati nze nemala negenda eri nepita eri waggulu nentuuka eri kwama ati mwana akayimba kayiseewo nenjaga kati nengenda eri netuuka eri nempima mwava mu kiro 3 gwe gumu mmeka gumu 2 kati nze 2 nenjiwa bwe nti nenkwatirawo ekibokisi nenkizaamu nempima gato nenkijjawo ekibokisi kye nenkimusuulirawo nebateeziwo sente zinajjamu nange saazitegeera kuba nawe abatambuza ngamba gwe kwata ogenda oleeteyo iribayo 5 oli naayiriba kiwaya oba kati waliwo eri yaŋŋamba biri obugato bibbe 3 byewampa bampaamu 40 nenje namugamba kiwaya manyi bino ebigato binene bikanvasi binene biwanvuwanvu ziŋŋankwa gamba getugende tekiwaya getirete kyebiri bwityo kuba nafuna sente zenabalako entuufu nabalako 3 zenabalako endala kati nendala nga nteeka buteesi mu nsawo teeka buteesi
sijja nteeka mu buteesi. Tulowooza nti no bajja ne bakwata mu nsawo nga tulaba ne bazikuba. Tebankwata mu nsawo. Kuba nze wali mu jjaamu essa awekatwawo otegerawo sawa ng'egenda oweeremu abantu babeera bangi nga bayitawo. Omwo teeka nga nteekedde ofunayo omuntu gwe ntambulirako oba mukyala nga ntambulira nnyo ku bakyala era nga nteekedde okubega n'enkubega bwe nkulaba bulabi ku mobile money ng'ogenze kuggyayo ssente n'enkulaba n'ozijjayo n'oziteeka mu kasawo n'okazza wano eno mbw'otambula n'otambula mu jjaamu n'enkuziga kale tuba tufuluma katwe kunogolako akasawo tomanya nawa gye nkwata ate ggwe kuba nze nga bwe ndaba kati nga zinene ensawo ze zitaliiko zibu nzija n'enkwenyigirizaako ogenda okutuuka gy'otuuka okwekebera nga nakuubye dda naye nga kyo saakikolanga nga njagala enjala byekituvu yaye ennyuma ezo sikiiru nazirabanga na ku TV ng'omuyaya ajja n'akwekonyako bw'atyo ogenda okwekeberakebera nga waleetiyo teriiwo. Gwe nga wali international nnyo gwe wali onsingako. Ate gwe wakolanga oti? Nze sikikolangako ekyo kubanga kyambaawo kuba nalabako omuniga bamukuba engatto. Yali agezaako kubba mu kikubo. Yali akwatte bati mu nsawo. Omuniga n'amukwata. Bano abatunda ebintu omuniga n'amukwata we bati gwe obadde obba kyamukuba nga ndi maawe njo ndaba bwe n'amukuba ekigatto n'adda wali ne bamukuba ate naye yavaawo ng'awenyera buwenyezi. Omuniga yavaawo ng'awenyera naye ntya ne ngamba kwata bukwasi kasawo we bati nze mbamba okwo. Nze nkubuulire nze nga nze nyina obwongo bwange obwongo obwo nga mbukozesa mpola. Obwongo obungi kubanza obwongo obungi bwe buti obukwata mu nsawo bwannema. Era nga bwe nsisinkanawo kati waliwo awo obushopu obwo bubeera ku kkubo bye bategaatega ziddami ozimanyi bineno bisitatiyu kaakati nga bwe nkisanga nga kyambadde empale ebyo bye nakolerangako training bwe nkisanga nga kyambadde empale nga nkiyitako nga ngezaako ng'okikwatamu ne ngamba bwentyo bwengenda otandika okikula bwentyo bwengenda nedda bitendabye nga ngikwatamu teyenyenyeza na kwenyenya. Ngolaka nga oli kafulu nga gwe masitari ye. Gofala talikwata alimukwata gwe ali kafulu. Budde obwo gwe ali kafulu nga gwe okwata mu kiddami gwe bati noga nsala ensawa katonda atakukwatako. Lwaki sente zibeera zibeemazaamu nnyo? Sente kasafuna olukumi kiri nti ndidde ekyensana nenzanyayo ne kageemu. Olaba nze obwongo bwange nali sizanya geemu ya 5 natandikira edda nga sinayiga kapiira nga nzanya sijje 5 10 naye njiga kapiira abeerawo lige tonsobola mu kapiira. Ate nze simanyi oba kiki ekyali kinsigulanga nga buli lwentuuka wenti ku muzannyo ogulabikibwa nti no baguzannya mu zzaala ekisooka amatatu ekiddako ebyuma ekiddako geemu nga mpulira nga omutima gwange tegubyagala ebyo ebyokuwagira omupiira nze siwagira mupiira. Anti kati nze mbadde gamba olaba nga ntuukawo neŋŋamba gaze natuuka nga newola ne sade naye nga nkyolo lyako nosuwolu n'enzannyo zisigaddewo. Era ija ate igwe bwe wali obeeranga ku street lunaku kiwudi owabbako ku street n'ogamba nene byebyaddala nzibye tewali kibi ki kyewakola n'ogamba kino ekibi kyonkikoze? Kibi kye nakola nagira wakola ki? nakubako omwana. Wamukuba otya? Yankyokoza ayagala sente nze sirina sente njala ennuma. N'omunyigirawo ebbaati? Kitegeeza era gy'olina nnaku. Sirina nnaku. Zino ki zinga tulabe.
Lwaki oziga atayagala? Elijah, kati mwenako mukola zaaki? Nze ku mukono gwange olabako nako? Jogamba igevujja, jogamba. Tegate enkana neyange. Gwe zinga eyo togirange eyo esinga eyange. Tevaayo munda. Ntevaayo? Ajizo tezivaayo, zisigala kungo. Ng'oziyina? Sirina nako. Omyayi wamukubisaki? Osagala mukuba akagumba. Omyayi gwe wajiga bati mu lubuto wamunyigisaki? Ate ogamba kati gwe lako nako nokuli nako. Kakati ku street eyo mwana Kigu wali olabye n'ogamba bannaye ono omwana Mukama yandimuyambye n'alekerawo binene bikola kuba binene ebintu bibi n'omulaba obanga mubbi obanga mufere obanga muki bangi kakati gwe nasoko olabeko nalaba gwe bali bayita Narumansi. Narumansi yali akolaki? Olinga akuba akwata n'okwata bwe bati nakugamba tolina mukusede ne bakupepeta nga takupepese nako nakugamba wepepeta ate bwakupepeta n'omuyayaniramu bakuba. Kati nze lunaku lumu yatwala nusu 5 kyekyanfula ne mukwano gwe. Yatwala nusu 5 byange mugamba Narumansi eta sente zange. Kati najja nankwata nigaye najja nankwata aga dogo wange muleke kamudize sente ze nanziza nusu 10 atutte 5. Ne ngamba gendo oli ekyokulya. Kati nga lwe musanga bani namu asaba dogo wange payo lwasa. Narumansi akuba teke. Osobola de waba takusobodde oli ne yamukuza amukuba. Yamukuza nagamba nti olimba ajja muto bwati. Namukuza ngabo olaba waneno anko waffe watukuza. Kati ngabo olaba gwe anko wanakuza. Kati nga David wakuzize anko. Kati David n'amalawola anko nusu 10. Namugamba gwe njagala sente zange ogano zizanja kujaliza n'amagoba. Kati we amu 15 ajje komeka 10. Namugamba zonna zitwala. Muyaya n'amukube pensa. Amugamba gwe tonjayaniramu kyokka yamukuza. Nesawa zino yalaluka n'olaluka. Ate omulala? Kati omulala namulaba yali atambula ebati nga bonna bange oyitaane n'okkuba weno ne basala omusajja yali akubye essuuti 5 wange ng'akutte na musawo bulungi naye jasi kujjamu bwe bati simu neyagitwala n'akaabirawo mu luguudo. Misana tukuno bamusala ensawo n'endaba ng'essimu omusajja agirina n'omulira nga n'agirina mulaba naye nga nenjogera bajja kunkuba engamba kale mwana lawo omusajja. Sajja n'agamba banne banzibye essimu ogirabyeko nesirika ne mugamba sirabye essimu n'atambula era avukyaka yavaawo nga yeekokkola kisenyi yonna akavaawo ng'agamba Mukama Katonda yakola kisenyi osaana kufa. Kuba essimu ebeera ssimu. Esimu just esimu obusimu. Tosobola kuŋŋamba esimu esinga Katonda yatonda ensi. Kuba ogambye yatondawo kisenyi yeetaaga kufa. Oba olaba Katonda yeetaaga kufa. Nedda agenda we bati ng'akwata ku mutwe n'agamba Mukama. Katonda ye yatonda nsi. Katonda n'atuwa amagezi. Fe amagezi ago ffe tugakozesa. Yagenda omusajja we bati nga Mukama kale omusajja akolima emirundi n'emirundi naye nga ndaba agirina bwali wali. Manya musajja yamubba essimu n'adda wali n'anyumya. Kakati kitegeeza oli ow'amasuuti bw'amulaba bagikuba paasi. Kati bw'amulaba bayinza ogibbira bw'amulaba asobola n'ogisigazaawo n'amukuba n'agweri. Oba nga tamusobola bwe bakimanya bayinza ogikuba paasi paka wano nga bagikubidde makindye bagimubiddeko makindye. Kisoboka kati olaba nze sobola okuwa essimu ngamba kangende nfuke n'obaako ne gwogiwa naye kikaya bataki tabiriiko goba tomumanyi tikwali akuyitako naawo n'agenda gwoli waneno mumpe essimu yange mulete essimu yange n'agenda mpaka gy'ayagala amala gitunda n'aleeta n'abaku ssente n'amba nagitunze kyegino nakwatako ekyebiri kwatako ekyesatu
ninga esimu gyabbi erabika ya mitwalo ngaago ana ninga agagituze ng'emitwalo 12 oba 2 kati waliwo yali eri abba masasatu empya n'agenda n'agitunda buswazi era yabulirako ennaku 2 enkya n'omulaba nga azzeeyo okusabiriza mpaka kuba ekikumi bwe batyo kyokka yabba emitwalo manyi gweyo masasatu gwe namba bwetyo gomanyi okuba emasasatu gwe n'otafuna masasatu eyinza n'obba ne mubukadde nogiba ne bagiguzi ne bagikuwawo emitwalo 10 n'emeka gwe gomanyi sente ziyafuna gwe n'ogamba mukama kati senti n'agenda n'asabiriza ninga yabba esimu masasatu gyo juizi kati mbuuze bwe omuntu bwabba essimu yagitunda oba agibba waliwo bali abagibba n'agyetundira waliwo n'agibba n'atagitunda n'agiwa omulala n'agenda n'agitunda oba agitunza 2 n'amugamba nagitunza 15 n'amuwako ekiwayo bekyesatu oli n'amulyako ezi kitegeeza ye agibba nga talina nsonga nene oba nga tayagala gikozesa oba nga gimubbisa aba ayagala sente ati olaba musenyu waliwo ebikuba bingi kati waliwo omuntu okunywa enjaga yandibadde ng'anywa enjaga naye waliwo ekikuba bakita enjwiri tano wange enjwiri encungwa oba enjwiri Elijah ekyo ekikuba okimanyi enjwiri sikimanyi enjwiri nako bwegatano wange nikatona nakuyamba n'okumbako webateeka wansi w'olulimi bujje buli bungi waliwo kebateeka wansi w'olulimi waliwo kebateeka buteesi waneeno waliwo nekebanuuna obunuunyi waneeno netano wange nikatona nakuyamba n'okukolako amanuuna wallahi kati gwe nga oli kano kuwonga akanuunako tano wange oyinza tusula n'ezo kamera n'ozitwala ggwe boda oyinza n'ogibba ggwe naye ng'ekikumenya egitwala ali bakuwemu 15 ogulako akantu omuniga senasanga omuniga one day gwe ogezangako gwe kenyini n'ogamba kakumbeko bwe bati olaba bakuwomye ayita akajaani kanjawulo nnyo ku njwiri eri kalinga kayinja bwe kati tano wange n'okakombako tano wange bulamu bwo bwonna bakasooka kombako omanya all your life oba obwaddeyo kunoonya sente kwaliwo nebibatwala n'ogamba otaddange wawe balina ku sente n'akulaga nti akomawo ate wakoma atukira wali kagula njwiri atwala ne gwe bazaayo n'avaayo waabwe n'ebikompyuta bikiki bidongudunga ebyo biwufawufa byonna n'abijjayo n'abitwala n'abitunda yamuwamu emitwalo 3 ng'ayagala njwiri kale ne bwogakombako ne buba mugagga tano wange oyinza kuggwebwako sente lwako akantu Elijah gwe enjwiri ogyogerako ki oba akajaani sibimanyi byonna era gwe gusosola Elijah gwe bwali ku street olina yadde ekikuba kye wali okozesezza siyina yadde owakikola otya okwekuuma nze byali tebinyumira okulya kwafuka okulya ekikomando emmere ya 10 yo bagimbanga bagulya n'okugulira kacaayi ekiro esita ya kikomando bachapati ya windazi ya 10 nali nkomako kakati omwana ali ewaka essaawa zino akulaba ku taabu ye akulaba ku smartphone ye akulaba ku smart TV ye akuwachinga essaawa zino eno nga yeegomba street omugambayo kigambo ki y'obutagenda ku street mugamba street sinungi street ekuleetera okubba oba obadde tobba street ekuleetera okubba otobadde tobba otayiza emize emibi oyiza okunywa enjwiri oba nsose guwulirako naye otandise obikozesa otandise okusitula otandise n'ogira ng'odde wammwe gye bakuzaala n'obba owekiri wakwata ekintu kati nakwata
obuyu kamera ne bwobanga oyo ogundi ali awo tanange ne bwobanga wekakasa nti gwasinga okudduka ayinza okudduka akiri omukoya bukoya kyomukube ebikonyogo byonna nyinga agamba njitwala tugimulemesa ate nze ekintu ekikwatagana ne kamera mugoba nze ngamba mugoba tanange ne bwobadduka oli omuniga abanga aliko emisambwa kakati nga tugenda okuggalawo omuntu akulaba essaawa zino eno omuntu akutunuulira ali okulaba nga gwanyumya ku mbeera ya street ali okulaba gwanyumya ku mbeera ya street bwetali nnyungi mugambe soomuweeyo ekigambo kimu omubuulire ku street embeera embi eri ku street omubuulire nti no street era si nnungi era omukubiriza obutagenda ku street era obakubiriza obutegomba street ne banno bonna bonna kati ajja kwegomba bajja mukoleyo ekintu ewaka agambe sobola okudduka Kampala waliyo street nyingi gwe bagambe balirawo sobola okgenda eyawano dano wange ojja naye ojja omanyi bw'obanga olina omutima omunaafu emmeeme ennaafu ogenda kufa olaba kikwata kati tebeeza nga okikutteko bwoti kati olaba oyinza okuva eyo waka kati gwaliwo nange nalaba kafa eri waka bamuwaako gezesa akwatirawo tika ku nnyindo etandika kati yalaluka nolaluka naye akamalako myezi 2 bwe giti gyamulalukizaawo banamunange gwandaba street simbi oyinza obeera nga wavudde ewaka ng'obadde weeyisa bulungi ewaka naye bw'ogenda ku street nneeyo mbi street ovaayo oyiza okubba oyiza okukozesa enchwiri gwe mulundi gwange ogusoose owulira ekigambo enchwiri otandika okuyiga okubba era ng'obeera oyagala oddeyo waka buli ekiriyo kyonna kyonna ky'osobola otundera okitunde ku MR Live kwe tubadde oba Mechanic Rabongo Live sinziridde wano eno ku Rabongo Charity Foundation. Like, share, comment. Bye.